Kyagulanyi twatuula ekifaananyi mwakiraba nga tukanyiza byesaagala kwogera wano nga ayina okujja mu nkuuka tuzoganye ayimbe ebbanga lye bamaze nga tebamulaba. Kyagulanyi sentamu tiyaddamu kukwata ssimu. Kyagulanyi aleme kwefuula buloga nti buli kiguddewo ayina okuvaayo n'akyogera. Bobi Wine alekerawo okwagala okubanga toyagala kubanga olibwako kako ebyo bigambo bya Abtex eranga ono asinzidde ku live anatandika okubanga akonjera Bobi Wine anamukuba bubi nnyo okukakana nga alaze obukyafu obuli mu nkolagana ye ne Bobi agamba nti Bobi Wine ono yali supposed okubanga ayimba mu kukenda kuzomoza sasa mulimu wali mu lubiri emmengola Bobi Wine yaso okubanga ajja wabula atenga yali amwadde ne sente kakati ebigambo bya Abtex abinyuma nawo byawuliddeko olowooza ki munankyukakyuka wabula nga nja kusabira awo wennyini video gintereko ka like kikulu nnyo ate twengula okubanga tutambula. Abtex agamba nti abanja Bobi Wine era Bobi Wine muli wanku ebigambo bya Abtex ate tumanyi lwaki wabula nga yo video eri mu kutambula bubi nnyo era nga gwe atanagiraba nja kusaba mpa endowooza yo kubanga Abtex ye agamba nti Bobi Wine ono ebyaddala struggle y'omu kubasinza okubanga ayagala ogifunamu ye ne family agamba nti okugira Matthias Mpuga kibinyo kati full figure amwegasseko anabanga ate naye ayina byayisa kati Abtex ono ayina kawadde njagala okawulirize bubi agambe nti Bobi Wine bobanga ebyaddala oyagala kubanga otwala Uganda maaso bibino byoyina okola bigambo bya Abtex gwe ambulira akikyo birowoozaako ate nziye toyongedde full figure bwati bwaga Bobi Wine waliwo kyawatukira nga talina byayimba yagenda okuva mu music industry okuyinga politics nga tatalina bawagizi n'Abtex akyogeddeko ekyokubiri abakozi za stand nyingi ezibakyayisiza mu bantu kuba Abtex ayogedde mu kavidiyo n'agamba twatesa naye nga buli kimu kimanyi besijja kwogera wano ne tuleeta ne military police nga tetwagala Bobi Wine ajja ayimbe military mukwate tukole amawulire tutulendinge ebyo sitwago gye balimu yakyakali tusaba n'abantu. Kyagulanyi sentamu amaanyi oganzigweramu tiyaddamu kukwata ssimu yasiiba busaabala ne Babi nga balya kyennyanja. Bannayuganda bakyamulinamu essuubi naye banaateekamu obulimba n'alowooza nti eno sitwago agitwala ng'amaka ge agenda kufuna obuzibu. Kyagulanyi sentamu alina obuzibu bw'obutaagala kumufunamu. Kimanyi bulungi nnyo bwe yajja mu byobufuzi Kyagulanyi yate kyalina maanyi mu kuyimba. Bonna abayimbi abanene Bebe Cool, Chameleone, Bobi Wine bonna baali bamaze okukakkana nga balina kitiibwa ekyo kye balina nti Big 3 era amaanyi agafunye ngazze mu byobufuzi. Buli kimu kyonna ne tukimala ne pulaani ne tuzimala alanga ddi ayimba ssaba mmeka anayingira atya bikimu ne tukimala. Enkuuka nagiteeka ku mutwalo gumu n'ekitundu nali ngenda kuleeta omuyimbi okuva e Nigeria n'aŋŋamba totawaana wendi netukkaanya ng'alina okuyimbira ku Ssaabasajja Kabaka nga tukola ebintu bibiri bamukkiriza kiryoke ng'ayimbira abantu be bamugaana nakati essaawa zino singa eyiti eriwo singa atweninga buli wamu. Abtex kankubuza wali amusasudde ssente z'okuyimba ebyo sente mekazi yali agenda okuyimbira ebyo byonna nkugamba byali byakyama. Kyenjagala omanye eteekemu mu mutwe gwo titwakkaanya buli kimu ng'agenda kuyimba. Nakkiriza n'agamba nti ngenda kujja n'aŋŋamba n'okuŋŋamba ngenda kuyimba ennyimba 3 yali agenda ziyimbira ku ssimu ne mugamba ennyimba 3 ntono nnyo ebbanga ddene ogenda kuyimba ennyimba esukka ku ezo. Kyava nsindika ewa manager yansindika ewa manager teyaddamu kukwata ssimu na guno gujwa Abtex nange nenyiga ng'omuntu mbaddewo nga promoter from day one saagala mukulembeze saagala mukulembeze alimba. Kyagulanyi sentamu alina obuzibu bumu bwe namulabamu abantu batya okubyogera naye nze mbyogera kuba mukwano gwange era mwagala kubanga omumanyi bulungi nnyo nga mukasente si mwangu naye bw'obanga okkaanyiza nze sigenda kwesimbawo wantu wonna singa nalina empapula nali nja kubeerako obwa mmeeya w'e Masaka oba oli awo oba ekifo kyonna kubanga nze mbadde bwente ebbanga lyonna oba ssente tezineemazaamu wawe nyinza okufunira mu Kyagulanyi sentamu akimanyi ntegeka bivulu jangu Abtex omuyimbire yeyagale n'abaana baneetoolodde beeyagale ate n'okufuna ofune naye nakyo nekikulema ekyasinga okuneewuunyisa apostinga bayangamulo n'apostinga bagundo neyakola emukono neyakola ekamenyo
n'agaana okupostinga enkuuka. Ekyo nno kyalaga nti waliwo obukyayi bw'ayina nga sina nsonga lwaki Kyagulanyi nkyamuyirawo omubiri. Twako nnene nnyo ne besigibeeramu ebejja agenda mu maaso. Njagala amanye mpuliriza. Kyagulanyi Ssentamu alina ekizibu kimu. Ye alowooza nti bw'oyogera ku linnya lye nti Kyagulanyi nti Museveni agenda kulaba ku ssente. Tubadde tupromotinga Kyagulanyi lwekyo kye tumulabamu. Naye alowooza nnyo olaba ono ayogera ku Kyagulanyi ayagala kunfunamu. Ogwo omuze gulina okutuvaamu. Abantu bangi basobola okufuna ssente Kyagulanyi kati boogedde ku linnya lyo era ogenda kukiraba. Ate bino mbikugamba lwakuba nkwagala. Abalala bakuwooza Kyagulanyi tasobya oli Katonda. Teri muntu atasobya. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Nze Ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa. Nkozesa kyoto kino, ekyoto kino kiba kitagombolola. Lwaleero ku kyoto kuno kunyambira abantu bange. Buli muntu yenna alina ekizibu kye ojja ku kyoto kino n'osula akabaani ne nkusabira. Buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya nompereza amannya. Naye nga sula mu kyoto kino ne nkusembera edduwa ne nkujjako ebizibu n'ebiba bikusumbuye. Walemererwa mirimu ki ddala mu abali e Bulaaya, abali mu nsi muno mu Uganda, abalemeddwa okufuna visa. Nantegeeza eri Adamu enkozesa nkofu ku kyoto kuno. Bamala okusindika enkofu eyo negenda ebanja amabanja ge bakubanjiza gonna. Gwe yalema okufuna okuweebwa Ajimiti nkozesa amazzi ku nnyanja kuno kumulengera ku mazzi wano. Ajimiti nga banyimidde olwaleero ngokumasira abaana Adamu. Bompereze ebiwandiiko byonna bye bompereza ng'oli e Bulaaya. Mbikwata ne mbizinga ne mwandika ku papula ne mbisula mu nnyanja ne nsaba Allah gwe nsinza asumulule ebyo bye bikulemeredde. Awa visa agifuna alemedde okufuna omusajja omulungi amufuna. Nsangibwa ku namba 0752 Abtex akoze kyamaanyi n'obulamu bonna bonna bwatambulamu kubeera bw'ata. Abtex akoze kyamaanyi okuwanga wanika music industry n'abayimbi be Uganda bonna okuva ku mibi gomanya asoka kamiyo namba emu paka ku bayimbi asembayo wamala okubawanika waliwo kyakola kasita omulyamu talina kyakola lwansonga ki njagala mutankuba kino abantu abasinga mulaba ebivulu so bibeera olaba enkuuka eyo gye baalimu njiraba. Abtex atoka kubanga abata yasigala mu mabanja teyafuna wadde nusu 7 naye ate omuyimbi abeera amusasudde abeera amaze okukiriyayinga ebidongo abeera wadde abantu emirimu abasukka mu 100. Awula bulungi nnyo. Abtex akuta music ye Uganda okulaba ngaebeera ku standard yasooka okulangisa wana ennyonyi nga ziyiwa obupapa ne ziwa se naayita bawakikya naayita baani alese bano bakazi twagomba kulaba ku baana ba South Africa baani mukyepukulu bintu bingi byaza kola. Abtex akola ebyepukulu yakola ebigunda simanye ebitobero byalinga ngombo z'oyo. So buli muyimbi by the way buli muyimbi w'eggwanga Uganda ali mu Uganda akola essaawa zino kabere bafika abamulembe guno yandibadde alina kola tijawanga Abtex buli songa alina pasade jawa Abtex bali bamenya omutima gye Abtex abadde ne Bobi Wine from the olaba mu lubiri bakuba abantu obucupa na biki omanyi lwaki baba era buli muntu gwe yakwatibwa omwana wali mu kkomero omwana wali eruzira mubanje Kyagulanyi. Yes. Ati zenjogeza facts. Let me tell you something. Nakugambye okuntegeera nakubanga otegeera nnyo. Abtex ku byayogera bazi bapanga. Yagambe twayiwa military police mu nkuuka. Bayiwa mu yaki. Bayiwa military police nga baagacha. Omukulu bwajja bwati. Bamukwate. Military nyinyi bemukwata bateekewo embeera basobole okutrendinga. Which is struggle gye mulimu ya kutrendinga si ya kujjako Museveni. Lwaki musabana b'abantu lwaki abana b'abantu bali mu makomera. Ye bamukwata bamuvuga paka wuwe. N'abaana bali na beekalangala. Nakati bakyali mu makomera ate nga bali mu makomera ga. Kyogambye kyempakanye ekyokuba lwaki okiwakanyani abatwala ekalangala. Bwemba ngobera musumba loza sibujungo ne bansanga ekanani. Bobala lute basobola kutegeera nti bwemba ngobera musumba loza sibujungo ne bansanga ekanani. Ye gwe ngobera gwe mpulira yenjiri je mpulira. Owulya bulungi nnyo era bankwata ekanani naye. Musumba namugana bamujja na mayumba. Nze ne bantwala luddawa. Musumba alina okumanya ekinfaako. Alina okufaayo era kati obana abaana bamusanga nabe kalangala. Ompulya bulungi nnyo. Bwe bamusanga nabe kalangala ye bamuvuga nga bamuzzawo ku helicopter. Kati bano bagamba bano bali mama komera abazadde b'abaana babanje oyo nannyini yatambuza abaana baabwe. Kabaleg Associates presents International Conference on Maternal, Newborn and Child Health under the theme Identifying and Addressing Social Determinants is Crucial Towards Improving Maternal, Newborn and Child Health Outcomes.
Key discussions include strategies for improving access to quality healthcare services, reducing maternal and infant mortality rates, innovative approaches such as mobile clinics and telemedicine to increase access to healthcare, the need for increased funding and government commitment to addressing these issues, increasing access to vaccines and empowering women through education and economic opportunities. Date is August 23rd to 24th in Toronto, Canada, Banquet Hall 237 Sackville. International delegates $380 Canadian, international students $200 Canadian, international exhibitions $800 Canadian, hotel per night is $200 Canadian. Contact us on +1437 216 8893 or +256 752 223 237. Email us at kabalegassociates@gmail.com. You can also visit our website on www.kabalegassociates.com. ekyokulabirako Kano Kiza Besigye yawumuzaako Winnie Kiza eyali leader of opposition ebiseera ebyo. Yalina ensonga Kano Kiza Besigye yalina obukugu obusobola okumanya intelligence. Ensonga yaliwo eyawumuza Kano Kiza Besigye ayawumuza Winnie Kiza. Naye ensonga yamumuza n'amuzza ebbali naye teyamulala asabadde omudyoboola. Si buli kimu, si buli kituufu tebalina okukyogera. Kano omukulu gwe bayita Kyagulanyi Ssentamu alina okuyiga bwe bakwata ensonga. Okulya enguzi kibi era tukivumirira. Naye abamusinga amateeka ne basiniya be eri ennyumba eteekateeka amateeka. Bebe emenya amateeka bagiwawaabira ne bakugamba nti ssente za mpuuga zaali mu mateeka kubanga enguzi tosobola kugitegeera. Museveni tasobola kuwa muntu nguzi n'okimanya. Omuntu alidde enguzi omulabira bintu bibiri: okumukwata nga bagimukwasa oba okuba okumulabira ku bikolwa bye. Omukulu Mpuuga ensonga abadde azitembeta bulungi era Mpuuga yalaga obukugu n'obugunjufu nga munnabuddu n'amujja ku bwa loopu yamujjako kkirizo bagaana loopu oba loopu yamujjako wadde teyanyiiga naye ekigambo ekituufu yanyiiga n'amuswazaamuko. Yali badde waakira amuleka n'amalako ekisanja. Musajja wa kitiibwa abaddewo ebbanga lyonna. Olaliba Mpuuga siniya we amusinga ebyobufuzi yamukkakkanya akkiriza agaane. Nze nno ŋŋamba Kyagulanyi ono mwayagalire nnyo ssente. Kyagulanyi ayagala nnyo ssente, omwami nnyo okubadda mu bivulo. Nze nina ekirowoozo nti miliyoni 5 ezaawo naleba Mpuuga obuzibu buli lwakuba tuyafunyeeko. Yensonga lwaki yajjeyo ennyondo kubanga ensonga yabadde asobola zikwata mu mbeera endala n'atazikwata mu mbeera y'okutyobola omukulembeze. Wano mu Buganda abantu booteepankirangako ensobi nnyingi nnyo zazikola Kyagulanyi era mpulirizaako Kyagulanyi azaakola ensobi nnyingi